iPod kati yafuuka tteeka likyali kibiina ky'owannakyewa kakati iPod nefuuka etteeka nti kati ffe abali mu paalamenti batuyingizaayo ku mpaka bwe guli bwe gutyo tuzze tugamba Norbert Mao minisita wa justice mu kifo ky'okubetoloola oli n'okola bino na biri kola omulimu gwo gw'olina okuwandiika regulations ziri watwagala zitunulako kubanga regulations ezo zitukwatako engeri gye mwatuyingiza mu iPod ku mpaka mu tteeka kati tteeka lyonna erigenda okufuga regulations ezo n'ebirala MOU twagala tubitunuleko kye tuzze tugamba tubirabeko tutegeere bino bye mukola biki bye mugamba mu regulations ezo kubanga kati zitukwatako engeri gye batuyingizaayo so nga tulina ozitunulako tulabe kyekiriyo tuzirindiridde regulations ezo tebazituwanga bwebebuzaabuza kati netubabuuza lwaki mwatuyingizaayo ku mpaka. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Nga lyonna iPod ebadde company sigenda kukiyita na kibiina ky'abannakyewa kubanga tebadde NGO bagenda ne baturegistaringa nga company mu URSB era ffe ne tugamba tetugenda kukola ki kwegatta ku company ebbanga eryo lyonna mukimanyi bulungi nnyo ensonga yaffe bwebadde eyimiridde kaakati naye nga muteeka nga bwe kiri mu mawanga agasukka mu 100 mu nsi ng'etteeka ligamba nti ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu parliament gavumenti erina okuyisa ssente mu parliament zisobozese ebibiina okuddukanya emirimu gyabyo. Nga bwe mumanyi ffe nga NUP twavaayo ne tubalaga nti ssente ezo tubadde tufuna obutundu 12 ku buli 100 bwokka. NRM ng'efuna obutundu 75 ku buli 100 abalala ne batwala ebitundutundu ebirala. Naye ffe NUP newankubadde tubadde tufuna 12% yokka ensi yonna erabye bye tusobodde okukola mu bbanga tono ate bali babadde bazifuna okumala ebbanga ddene nnyo sebo bwewa kuzikuba zikubire eddala kandi flag bearer ffe wakiso ate oyo abamu bali wano kubeera vetted naye abalala bakivaamu dda era abakandidate balina nominated so nekola ki bwe bamala kulaba nga ebitundu 12 ku buli 100 kye tufuna tubikozesa bulungi nnyo tubalabisa ekigambo ekituufu kwe kubalabisa kubanga osobola otya okubanga ofuna 12% ate ng'ozifunidde emyaka mitono nnyo bo babaddewo nga bazifuna emyaka gino gyonna nobeera ng'okoze bye tukoze nabo basaasira kakati ennugu nebakwata ne bagamba naye bano abantu tulina okufuna olukujjukujju lwonna lwe tusobola oyitamu okubalemesa ssente naye n'ekirala nga baagala kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tugenda mu kalulu tubeera crippled ng'ekibiina nga NUP kubanga obiraba byonna bwe baalaba nga tusemberedde okulonda ne batandika okugezaako tukrippolinga mu mbeera eyo kwe kuleeta ekyo ekiteekateeka kye baleeta mu palamenti okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi lye bayita Political Parties and Organizations Act. Etteeka eryo twaliwakanya nnyo olw'engeri gye baalireeta n'ebyo ebiri mu tteeka eryo kubanga etteeka eryo teryagoberera amateeka bwe baali balireeta era tuli mu kooti tuliwakanya naye ate ffe ng'abantu tumanyi nti lyetteeka eririwo kati olunaku olwaleero kakati ne tubagamba kati etteeka eryo kye baakola baakwata kino ekitongole kye tulimu ekya National Consultative Forum ekireeta ebibiina by'obufuzi byonna ne bateekamu departments 2 ne bagamba department y'ebibiina ebiri mu palamenti egenda yitibwanga iPod ne bagamba department ey'ebyo ebibiina ebitali mu palamenti egenda kubeera Forum for Non-Represented Parties kati ne bagireetamu departments 2 bwe bagireetamu departments 2 ne tubawandiika ne tubagamba newankubadde tetukkiriziganya na tteeka lino era tuli mu kooti tuliwakanya tumanyi nti lino lyetteeka kakati lino muligoberere kubanga etteeka eryo ligamba ti minisita alina okukola statutory instrument oba regulations oba amateeka agalungamya ebibiina byegatta bitya ku NCF ate bigifuluma bitya
Fenga NUP nga bwe ngambe tuli mu NCF era fa abamyuka akulemera NCF naye wetwogerera olunaku olwaleero tetufunangako baluwa neemu tetufunangako regulations naye kyetwategedde gyebuvuddeko oyo Norbert Mao gwe mulabye ayogera babiyita byansimattu saagala kwogera ekyo ekigambo ekirala naye gwe mulaba nga ayogera ebyanjwanjwa era kyekigambo ekituufu ndowooza oyo yennyini yawandiika ebbaluwa gyebuvuddeko n'awandiikira byabagamba n'amugamba kakati ebibiina nze byemmanyi biri 6 byeba biweebwa ssente za gavumenti NUP temugiwa simanyi oba mutegeera bannange kakati ebyo byonna bali mugezaako bikola okukripolinga oba okukonzibya emirimu gya National Unity Platform. Ebbaluwa ziri wano ffe nga bwe mmanyi bulijjo tuba twagala kubeera on record byonna bye tukola tuba twagala kubeera on record so twabawandiikira era n'olunaku lwakyo twawandikidde chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ne tumugamba nti byonna bye bali mu kukola ekisooka tubigoberera tubiraba naye akimanye nti bimenya amateeka tebasobola kubanga ffe nga